Enkalu ku ttaka zeeyongedde buli olukya wabula zisinze kkosa basenzi n'ab'ebibanja olwo ba Land Road ne babalivula awatali awakanya. Nze najja wano n'engula wano mu mwaka gwa 56 kale okuva olwo nembeera wano ebbanga lyonna sina bojjanyi na muntu yenna. Emyaka egisukkirideko wano ndi wano. Kati Namukadde Mangadalena Namazzi ow'emyaka 99 egy'obukulu nga mutuuze w'e Namugongo Kapeera alumiriza omusuubuzi w'ettaka Haji Sulaiti Semakula wa Sema Properties Limited okwagala okumusengula ku kibanja kye mu lukujjukujju era amulumiriza okubeera emabega w'abantu abaamusaayira emmere ku kibanja ekiweza yiika n'ekitundu e Namugongo Kapeera. Nakolako empaala mpitirivu era buli kaseera ajja nayonoona ebintu byange, emmere yange yonna nagyonoona. Kakati guno omulundi oba gwakuna emmere agitema. Nze ddala mu butuufu sikyalina mmere gyendya n'abaana bange wabula ow'ekisa yampaayo ku muwogo. Namukadde Namazzi agamba emirundi mingi ng'afuna okutiisibwatiisibwa abantu ab'enjawulo nga kati ayagala gavumenti emutaase kubaagala okumutwalako ekibanja kye. Mpulira bubi nnyo naye nze nzikwasizza ddala Mukama wange Yesu Kristo. Nga mu ssaawa 5 awo zibadde Nyakitundu ewajja abavubuka bangi ennyo, abamu nga balina amajambiya ne batandika okusaawa kusuku, abalala nga bali awo ku kkubo nga babakuumi. Nze bwe nabalabye nakubidde Mukama wange. Ye mutabani w'omukadde Namazzi ategerekese nga Dr. Rex Rigisi agamba Sema Properties yanyoomoola ekiragiro ekya kkooti ekimukugira okusaawa emmere ya mukadde Namazzi wabula ze akiziimula ng'akozesa poliisi. Okuva mu mwaka 2022 tubadde mu kkooti, emyaka ne gigenda nga gyekalangula olw'okubeera nti Semakula Sulaiti Boma ali influential nnyo olw'okubeera nti ddiira mu ttaka. Buli kkooti gye mugendamu n'asala amagezi ge. Batawaanyizza nnyo omukadde omukazi Mange mu bukadde bwe. Haji Sulaiti Semakula wa Sema Properties Limited bwe tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu asambaza ebimwogerwako. Ettaka lyemwogerako nalitunda dda terikyali lyange era tebangwirako ddalu. Nalitunda dda 2016 terina mannya gange.